tutandikira awo ndine madimbuko wano tugenda kwogera ebigambo ate naawe ali eyo otegeere nti ekintu kyakoze eki kyatabuse. Tuli mu mwezi gwa mwenda. Bangi muwazaaliddwa nalabyani Engineer Jamiru Selector. Happy birthday ya leero. Nalabye nani Tigabala Lawrence. Naye birthday ya leero. Yes. Eyo ya December. Yagwa. Yange berawo ngenaku z'omwezi 12 omwezi ogwokubiri. Tujirinde mwaka gujja. Omuntu yenna aleyo ng'ayagala kusurprisinga madimbuko. Obyasebe. Naku z'omwezi nga 12 omwezi guba gwakubiri. Ebirabo byange oba olina okubanga obimpa ne mbitwala. Mu gwokubiri. Gwokubiri. Oba nayagala asobola okuwa kati. Mbambikedde nnyo at least singa mbadde nga mu January awo. Naye kati bwe tubigamba ntubitwale kati tuba tukedde nnyo bulala. Kale mwebale kula Jamiru Selector ne Tigabala Lawrence namwe abala abalina amazaalibwa gammwe omwezi guno ba September babies happy birthday. Ze fiiki ensonga yetugano by the way gundi yagambye wamukubiddeko kwefu towuliza kalasa mayanzi kwefu yatuwadde eggulu amawulire yatubuulidde ekyabadde ewaawiro n'atuulira n'ekyali ewa Gravity n'ewa Make Wine n'agamba kusinziira ku kyabadde ewa Gravity alinze kasimuko era ayagala omukooneka essaawa yonna nja kumukubira Dr. Kwefurukuta Bakulu Mpaji Jackson wakika nti tweddira nawe weddira kasimba nange ndi wakasimba zeneddirange akabbirongo zeneddirange oli wange Rebecca Jingo neddira bantu waaye bantu bangi anti kiri ku record mu Uganda abenge basinga okukola mawulire buli radio mu Uganda gy'omanyi yonna eriko wenge yakolako buli radio gy'omanyi mu Uganda yonna buli radio buli TV buli radio gyonga nti eno nga nti gundi kati ku TMTV ani aliyo wenge bayitirivu nnyo ate okwe basinga njatandikire waawiro show waliyo nange naliyo era naali ku Fik Media atulaba ekyaliyo yakiraba kubanga byonna nabimuwanga bwe byagenda mu maaso Wiro yatukuba omuziki era buli yagenda mu show sikiwa nti akasente kaga nti kamusala okusinzira kwa Wiro kyeyatuwa ku stage kubanga buli yajja ali azze kulaba Wiro wadde n'aba abamwerekera baaliwo of course Misachi yatukuba omuziki abantu yabasula mu butebe Stabu Ronald Mayinja Chance Narubega n'abaana bawane waffe wakato babuusa maaso nabo basobola opportunity Ghetto Kids baana bangi abayimba abawano yaliwo yafuna omukisa so show yali massive kuba ekyali ku stage abantu banyumirwa naye wavaayo mabegaawo notaka video nekatambula era omulabi wa Fik Media nangamba nti noonya madimbuko ka video kano kali kaddakiika 4 ebintu teyabirambulula bulungi muleete atunule mu kamera ebintu bino abirambulule nsonga ku nsonga abitemeteme bulungi alisi buli kimu akiwa eddakiika nga 3 atunyonyole bulungi yali ategeeza ki sound amunyonyole marketing amunyonyole stage aginyonyole ground people buli kimu akitanye bulungi kati simanyi wo yagala kutandikira naye ndowooza ku marketing balanga bulungi ensonga esookera ddala naye mwagaana okujja abantu baana okujja abantu tebajja naye nanga gye balanga ensonga ziwererako ddala ezaagaana abantu okujja then n'abajja ebyabulamu esookera ddala nti bw'otunda show international artist oba osuubira okuba nti omuntu azze omukoleko likodzi kuba abasajja abo naddala abo abakongo wane waffe tulina abayimbi bangi nnyo abaalwana ennyo okuba baawirawo kuva wano kuba abakamino ne bagendedde okujjira we wajjiddewo Afrigo wetandikidde okuba nga ekubira endonga babebekulu bagendedde Kenya bonna nga abo abasajja abakongo baafuuka ekizibu wano nga bakuba endongo nga gwe Munnayuganda tolina kyobagamba kati tulwanye nnyo abakulu abo abayimbi abo nga Afrigo bakamiliyoni babebekulu
ne bagoba abasajja abo ne bava wano tebabagobewo nti muveewo ku miggo wabula omuziki ne gubakola ki ne gubagoba wano kati kitegeeza nti bwe twategeka international artist abasinga bajja wano kutusonga ayagala ategere Uganda yenkana etya omuziki nga bo bagukubira ddala kivula nga nasanyuka bateekako abaana abafa abawano ate abantu ne babanyumirwa nnyo so nolwekyo international artist waliwo ebimu ku bintu by'obeera olina okwegendereza ng'ogenda omuleeta ekyokera ddala olina okusooka okuteegera sound nti sound gy'ogenda okukozesa eyo yennyini yeeyo international artist gyayimbirako tenswaze singa abazzeeyo okuzaayo amawulire ewaabwe oba video clips eziri mu kukwatibwa singa abeewaabwe bazirabako tebaasunge busunzi Uganda nti Uganda twepanka bwepansi naye musically tetunnatuuka oba twakona sound gye bakozesa saagitegeere sound abasinga bali basuubirwa okuba nti nogundi waliwo sound bagiyita Venom yawo mu kibuga bali basuubira okuba nti yegenda okujja okukola e Masaka naye baŋŋamba Amolege nategeerako sound eno yawo Makindye terina na linnya nti oba eryawo yeetetenkanya bwetetenkanya yawo Makindye bo gye baaleeta esobola okuba nti egenda kuyimbibwako international artist ku sound ze tulina wano e Masaka Masaka waliwo sound ezaali zisingayo sound okuba nti no ejja kukuba kubanga bwowulira ebyuma bwe byali nomala n'ogattako Suna Ben bwe yalinnya ku stage bwe yagamba nti akuba ekyuma byamulemerera n'omulemerera sound yali nfu era nga tesaana kuteekako international artist next time good enough omutegesi yajja mu kabox kange nanneebaza yalaba ebintu ebyo ku status nanneebaza naŋŋamba nti thank you for your advice era tutegedde nti at least omulundi oguddako tunakukozesaako bokweyambisaako ekitonotono tuwabula tujja kwetaaga obuwabuzi bwo kyali kituufu so international artist abasajja abo bano abayimbi babakola nnyo okubagoba wano kati bwe tufuna omukisa ogumuzza ng'oyo omusajja omukulu Awiro be twagoba ne tugamba nti muveewo abakongo abazaire twalwana nnyo bajjawo wano kati babanga afunye omukisa oba n'amala n'akomawo tuba tulina kumulaga bulazi nti ate kati tuli b'amaanyi nnyo tubasingamu emirundi n'emirundi naye sound teyaswazamu abategesi wabula yatuswaza nga bannamasaka ne bannayuganda bonna abaagala music okutwalizaamu nendoze Kampala bakyusaamu Kampala yaŋŋamba ano sound nti yali Kampala bo balina okuba nga bakyusaamu kubanga Kampala eri competitive then n'eshonga eno bwe yabadde yefaanana erina okuba nga beekubyemu ttooki ne bagamba katugende tukyuseemuko so sound yayimbirwako omuyimbi yali mufu teri muntu yayijja mu show osobola gamba nti ebyuma byali bitya nze nafunye abantu amasimu n'abajja mu kabox kange abantu bangi nnyo nga banneebaza ne banga nti we bali kwogera ku nsonga ezo nkulu nnyo twajja naye sente zaffe zagendera bwerere kubanga ebintu bye baakolanga nga tetubiwulira mweyo embeera so sound yali nfu nnyo okwayimbira international artist ne bwatandibadde international kubeera tulina n'omuyimbi omulala gwe twalabyeko kwasizza sound abafa baawano ogamba nti kale baawano naye nze gambe bali abasajja fiki music wa Uganda gyavudde eggwanga erya Congo eggwanga erya Zaire South Africa waliwo amawanga mangi nnyo bano abaana bakamiliyoni bakola nnyo okola nti babakuba endongo tukomatiza bannayuganda tubeere nga tuva ku music wabo abasajja kati bwajja tuba tulina mulaga nti musical twakula dda tetukyaliko eyo level nga buli kimu kyolaba tukirina nga kiwera sente abantu abayingidde tanapu sound omuntu kwayimbira organization ng'omuntu alabira dda nti yonna nki nungi so twaswala nga simu abaswala mwekka abategesi wabula ffenna abaagazi ba music bannayuganda ne bannamasaka okulaba nti abo basajja abali eri twaswala ne tuswaluka sound nali sigikiririzaamu eyakola kwa Awiro be bakola simanyi ku stage n'amataala final kale muyimbi yali alabika naye nga obulabibulamu nga bakuba bulungi aperforminga bulungi naye nga engeri output omuntu ali eno gyejja nga kibulamukko ku muyimbi ng'oyo international artist so n'olwekyo waliwo challenge awo ensonga endala gye nayogerako era abantu ne bambuuzaako nnyo lwaki abantu baagaana okuwera nakyogera ne ŋŋamba nti bannayuganda nosingira ddala abategesi abategeka ebivulu nga mugenda mu regions oba mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo nga tonnabakubera nti gwe oyinza okuba nti olina eryanya erya ssente sooka otekemu creativity obuyiiya tebayiiya kimala kyabulamu mbuuza lwaki kubanga boddira n'oleta bulesi show abasinga no Masaka twagitegera tulabye ebbaana nze okutegera show eyo Suna Ben yeyankubira tebaleeta bulango ku radio buddu obulango ku radio buddu babuleeta ne bwayitira mu agency
bwasinzira Kampala tuba tuliawo nga akalango kakoze eki katuuse mweyembeera so waliwo challenge awo kuba oyinza okaleeta naye bwoba tombuulidde bayinza okuba tebatadde kalango mu programu yange nga bakashedwingidde mu programu endala wadde nga kaalimu naye bwe kaba kaalimu nze nempulya buulizi nga akalango katandise era nakyo kiba kirala kubanga nze singa nali nga neebuuziddwako ekimu ku bintu ebyabuuza abantu e Masaka wano waliwo ssente nga tezikolawo e Masaka wano ne bw'otegera gwe n'omuntu aliyo n'ogatta Afrigo n'ogatta Eagles n'ogatta the New Eagles n'ogatta Cream n'ogatta abayimbi bonna abali mu Uganda e Masaka tewali muntu alaba show ya mitwalo 10 era bw'obanga target yo ne bw'otegesaani ne nkugamba abo n'abayimbi ne bw'obamalayo gwe n'ogamba nti show kuyingira emitwalo 10 era kusala waliwo kibayita limitation y'abantu ne sente abantu ze bakomako okusasula Ida omuntu yandiga nti kumwanya abantu ze bakungudde abantu nga balina mu kasente nedda anti kati olaba emitwalo 10 gwe omuntu ali yajuulira e Kampala mitono era kyovola banga nabadde nsubira okuba tino mwawiro 15 bo badde bajija bangwira nnyo naye ffe wane waffe Masaka emitwalo 10 mingi nesho emitwalo ebitu akatandiko giteeka obutesi ku bantu ate abo gibateekako omuntu atunulira nnyo posta nnyo okulanti omuyimbi oyo ekyebiri kyange kyensasula ali waasa okusasulira ekyebiri agigwanye zijja zinaavaamu kigenda kuba ngenda kunyumirwa naye temuli bakopi nnyo bannamasaka bannamasaka si bakopi mitwalo ebiri mingi nnyo kufe mingi fikikiriza nti Masaka tuli mu site n'ekyalo mwana yateeka wano ekikadde tekyali ku 2 ku 5 yes neera tanapu wagiraba baalimu naye sibe baali abaki sigoga nti yakola nnyo oba yakola ng'ogyeko okuba tekyamusala teyateekamu zaavaayo naye ng'amagoba ng'ogyeko okuba nti yalina basponsors abaamusika ku mukono naye bw'otunuulira esente ze yajja ku interest abantu abayingira ng'olaba nti omuwendo gwali muki nga tetosanye kwerabira nti kwaliko n'abamomoppe ate abamomo be baasinga gwali mutwalo ku momo so ng'olabira dda nti no abasasula kashi wano e Masaka tukyalina ekiri kye tubulamu nti no boddira sho n'ogireega emitwalo 2 n'emitwalo 10 omuntu bw'anabeera eno mu ordinary mu 2 ajja kuswala aba alengera ng'ali eno kuba jjukira baali basibyewo akaguwa nga ffe bakasiridde olina kubeera eno emabega w'akaguwa ab'emitwalo 2 ab'etaano nga babeera wali mu maaso ng'atudde nako katebe mweyembera so olabira dda nti esente nazo zaaleegebwa nnyo e Masaka muntu kigosibwa kati awiro mutuufu bandisabye sente mmeka anti kati bandisabye ekinene nnyo bali badde bateeka singa neebuuzibwako ekisookera ddala bandisabye esho eyo emitwalo 2 ku mitwalo 5 ekinene nnyo singa nali neebuuziddwa kusinza ku concept bwe yali abayimbi be bayinako emitwalo 10 saali giwagidde kubanga omuntu gambye ati okutula eno mukasiridde mu 2 ate n'omuleega tetulina mu babedde wano basobola sasula busente anti ababedde bayinza okuba baalimu naye era baggwayo ne bakomaawo nga bebo bakola ki baakoma so asuubira okutegeka international artist omulala ogenda kuleeta Davido naye ng'olowooza mbogera kusasuza munnamasaka emitwalo 10 ne miliyoni ya sente nga bwe twali kwa Awiro kijja kulya kisinge ne kukiridde Awiro kino kijja kugaya kikumire kikumalewo sebo eyo ensonga nayo yali nkulu nnyo bwe tugenda okwetegereza nti tetwebuuzibwako ku eyo nsonga ekikola ki fi sente ezasasulwa zaali nnyingi nnyo nga tezisobola kukkiriza munnamasaka kujja mu ali eyo tegeera tukute ku sound tumumaze fi tugimaze tugenzewa venue yali suitable bw'otunuulira venue mukalaza ayina ekifo banna kirungi ali kijjuza kirungi ekisookera ddala mu Masaka kye kisingaku bwe kibeera naye baba naye bw'otunuulira ekivulo ekyo bwe kyali venue nti waaliwo ekisookera ddala nti walungi oba muzeeyi mukalazi dasitoni nnungi nnyo kifo kiwenesiti ojja n'emmotoka y'omanya nti eri secured security weeri naye wakyaliwo obuzibu bumu ku Restone Gardens abantu banakitegeera abantu bayinza okuba tebakitegeera abategesi bakimanyi naye kati ffe e Masaka tulina ekizibu abantu abalaba ebidongo by'e Masaka ennamba esinga obunene eva mu Nnyendo ffe bwe tubala nga ffe abalabi b'ebidongo naawe waliyo kitegeera wano e Masaka tewali kijja bw'emigayaza wali Masaka wano abantu abasinga okutubeezaawo mbivulu bava mu Nnyendo kati omuntu okuva mu Nnyendo okutuuka ku Restone Gardens bode muleetere 4,000 oba 5 bw'aba avudde eri waggulu mu misaali 5,000 avudde eri ku Welcome 4,000 4,000
kale tugambe n'okuddayo era omutwalo guba gugudde wali so nga ate ffe tuze tubeera mu bivvulu sho bw'ebeera ku Maria Fulo David Lutalo tugeze abaddewo sho bw'emala okuggwa osingana abantu wali mu Nakabiba mu Kasenyi nga batambuza bigere aba bakyala baddayo waka bazze ne omutima guli ogwagala omuyimbi waabwe naye ng'ebiddala ebiddako ebya ssente tebabikola ki tebagala kumanya tebazirina nti bw'afulume alinnye booda awo kiregeera nti afulume avuge emmotoka kuba mulimu n'abayimbi nabo nga okusinza ku target audience ye oba abantu abawagizi be nga bw'otunuulira ffe tulinamu abantu betutunula nomanya nti oyo gundi audience ye be bana ab'emmotoka nomanya nti oyo gundi audience ye be bana abavuzi ababooda abasinga obungi nomanya nti oyo abantu be bakyala bano bansika chips nekolera waka nkola be bantu be kati ffe sho eggwa nga baddeyo tugeze ya David Lutalo nosanga abantu nga bali mu Nakayiba batambuza bigere baddayo layini olukaluva luti kati omuntu bw'agattamu nti nokulasa ontajja sobola tambulawo so venue yali wala abawagizi gye bakola ki gye babeera yali ku Maria Fulo yandibadde omuntu abeerawo kubanga Maria Fulo nyangu ne bw'oba oyitawo otegera nti ekivulu kiri wano ng'oddayo mu nnyendo kuba gambye ennyendo fuwa ne tubeezaawo nnyo mu kibuga wano abantu abasinga bava nnyo mu nnyendo kubanga nnyendo tawuni y'amaanyi nnyo terimu abantu bangi era okusinga amatawuni gano gonna agatukoze eki kati omuntu ne bw'aba addayo buzinga nnyuka era ayitawo n'alengera nti wano waliwo ekiki ekivulu then n'ekigambo Maria Fulo kiwulikika mangu okusinga ku Laston nti Laston yeetaagamu ndowooza oba tugambe marketing ekyabulamu yes omuntu okutegeera ekintu ekyo kubanga nanyini wonyini ategekawo ebivulu era abantu ne babulayo twaligana nti kino kyabaddewo kwa Awiro era singa nafunamuko okwebuuzibwako bagudde nga nakibagambako ne bamala ne baga nti omuntu gwe bayina muyimbi munene batagetinga abantu mutwalo nti omutwalo tegujaawo ku Maria Fulo tegujaawo mutwalo gw'abantu tegujja ku Maria Fulo abo baali batuufu bo okusiza ku kye baali batagetinga nti omutwalo gw'abantu naye ng'ate era ffe okusinza bwe twali tubala nti ku mitwalo ebiri ng'ogambe tugeze n'emitwalo 10 abo abantu baba bakumala abajja ku Maria Fulo kubanga Maria Fulo akasanvu abantu oyinza okupakirawo abantu tugeze kale kakaaga abantu ne baggwerawo bataano bitaano ne baggwerawo awo bw'obalamu ku mitwalo ebiri oba ku mitwalo n'emitwalo 10 ezisere ziba zikumala bw'oba bazeemu n'omanya nti si main show kuba jjukira nti yali extra ng'olina e Kampala olina wa mweyembera so singa twafuna okwebuuzibwako twalibadde tukuwabula nti ffe abantu baffe abalaba ebidongo abasinga bava nnyo mu nnyendo kati mu nnyendo boddira n'ogaziya ekifo eno n'oleeta eno waba wala nnyo omuntu agenda okubalabalamu nga kumpi nusu mutwalo atukonga ebyokunywa byawo bbiya wa 15 ngaga nti ate kati awo kankole ki agenda obibalabalamu nga Laston nene bannaye kubanga olaba akantu we baategeka w'ogamba nti we walinga ewatono kuba sayidi eno ate wagazibula Laston ngazi naye gambe kano ke baategekamu ke katono naye seko okajjuza kakuleega okawulira waliwo omuyimbi yategekawo okongera tukayo nga kageze kamugejjeredde yali akazala waluli oba katono naye ogende tuko so n'olwekyo venue naye yalimuko egundi muzeeyi mukazi yitaba okongera okukola muko ku marketing ya Laston then n'ekyo okuba nti nno marketing ne bwe baweeri abantu baffe okuva mu nnyendo okujja okutuuka eyo kuba nze gambe nti ffe abantu baffe wano abasinga okulaba ebivulu ebingi bava nnyo mu nnyendo so omuntu abalabalamu agenda okulinnya boodi okuva eri paka eno ng'oba oli awo ku Laston nawo waali waki venue ewedde entuuza y'abantu yo yali etya obutebe table organization mu ntuula kyali kitya table nazituukako waliwo omukulu omwe yagendayo n'abuuza ne bamugamba nti tables zino ffe ziri booked naye nabala table bazalinga 2 oba 2 zaali nnyingi zaalinga 3 mu kitenti naye zaatulwako zaali 3 oba 2 abantu ne batazituulako kuba era mukwano gwange yakanyanga ku nagenda okutunulayo nengerayo table nga 3 abazibookinze be baliwa neziwunzika zonna era baabe yakola ku ddiko bategeka bulungi yabijjawo nga bwe yabitimba otegeera nga bwe yali abitimba table zonna nga zinyirira table zonna nga njereere so n'olwekyo oba oli awo neeyo ate n'ateeka eri ensonga endala era ku eyo ensonga ate VIP stage eri obutebe buli eno kati nedda ekyo mu VIP oyinza okubeera nga oyinza okiteekawo kubanga oyinza okwagala abantu bano obutasemberwa nnyo kanyigo
kwaliwo bana abantu abajja wano wansi okufuuwa ssente bamanyi okujja ne basaasaana awo noga nti distance teyali nnene nnyo okuva oluvannyuma baagitereeza naye ng'era kwali kumala kwogera bigambo kuba n'abayimbi omuyimbi bwayimba nga omuntu amuli wala aba vidiyo tekwatika aba talina vibe nebula bajja Ronald Mayinja musembere paka abayimbi lwe bayita ne bakola ki ensonga endala nno nayo eyali egenda okuleeta obuzibu ku Awilo baali baganye emmotoka ne boda okuyingira munda nga baagala zibeerewa abantu bazireke ebweru olyoka oyingire oyingire omala opakinga sikitegeera emmotoka nonye ebweru gyogireka George parking eno baagala mutwe omala oyingire era nekyo kyasooka ne kigoba abantu bangi oluvannyuma ennyo ne wabawo omukulu eyabawa obuwabuzi n'abagamba nedda owa booda kino tekyali ku mukalazi ku muzeeyi mukalazi yandibadde abeerawo abantu n'akola ku luno kyali ku bategesi abategesi bo bennyini nga bagenda nti booda bwe zinayingira munda kuba balina tageti y'abantu bangi booda bwe zinayingira munda nti bakijja kufunda ekifo naye nga lasitoni kikiri ekyalo ekirambo ekiyinza okufunda so nekyo kyali kireesa obuzibu nga era kyasooka ne kigoba abantu bangi nebaddenagikyusanga piki yange ya miliyoni 6 ngireke ebweru nyingire ekivulu kyebiri oba nzirire emmotoka ngireke ebweru ya miliyoni 3 oba 5 jjukira ennaku zo batemako nnyo namba plates bazibba oli agero bibalabalamu nga gasi ka kivulu kanegenda ebirongo ebyobwerere balajjukira mu so abaasookawo okuyingira ne basooka oli naddayo naga nti abwe kuba kunzigyako ssente manya kuŋŋaana kuyingira na kidduka kyange ngenze kuba bwobanga oyagala ogoba omuntu wa booda gwe mugambe nti yakwana ne pikiyo gireke ebweru parking gyeri awo mba mukoze eki mwawukanye Luganda neyo nayo yali challenge y'amaanyi nnyo ensonga endala okulanga kwa bulamu international artist twali mu meeting nenga nalaba balanga nnyo twali mu meeting obulango bwali bungi drive bazikubye twali mu meeting obulango bwaliko ku TV neera bw'otunuulira akalanga show y'e Masaka wako ku TV kaali katono ekyo nakyo kyaliwo bakikoonako ebivule bye birala ne Kampala yo yalangibwa nnyo naye ng'oggyeko ekyo ekyokuba nti ku TV twali mu meeting ne bagamba tubatambuzizza simanyi obwo bugundi obwo bufly obwo bukikiki drive baali bagiwadde wajjayo nalimu mu meeting ne bamala ne bamukuba n'akivaamu ne bamugyamu naye nga waliwo abaamukuba ne baleetawo ebyuma ebirala ab'ebyuma n'ebyuma oli yabiyita mu ddiira n'akuba wajjayo ne bamugoba kati bo ne bategala naye nga mu kusooka twalina ideas bbiri ekyoka nabagamba nti nze kennyini ne mbaga nti omuyimbi oyo yeetaaga drive ezi emmotoka ezi emmotoka emu ng'ekuba mu bitundu ebyetooloddwe wano mu tawuni ne mu tawuni endala etambule ebbalibbali esagula abantu mu byalo eyo ekuba ekyotera ekuba ekaliisizo ekuba obukomansimbi ekuba ebbalibbali esagula abaki abantu bwe nayogera bwe ntyo nga banga nti ate expenses zigenda kuba nnyingi nga bangamba naye mu nnaku ezisembayo nga 2-3 tujja okikola bakikola ne baddira emmotoka eyo emu neryoka etambula katatala amawulire gentegeera nti gwe baagiwa okusooka okugikozesa nabyo byali birala kubanga bojjuka tebabeeranga ku gulawundi okusinga babeeranga bize nnyo shows nga nnyingi zibamalawo kati oyo yasooka okuba drive naye yeekubira bibi byakoze eki byalabye ekyo nakyo kyayogerwako mu bantu naye nga international artist oyinza otya mukubisa drive emmotoka emu ematiza etya abantu bagamba nti nedda tuli mu kuteeseganya tugenda kwogera ne ono omukulu alumulenzi bamita Hassan Skater ono alina emmotoka ya drone ekuba drive bagamba nti gwe tugenda okuleeta mu nnaku ezebbiri ezisembayo wamulabako e Masaka yaliwo nyinza okuba nerabidde teyakola ki teyaja so sho yaliwo nga naye ndowooza nga abantu balinga abajijjako obwejja bwe tujja okugamba akakantu abategesi nze ndowooza bakyali ba amateur mu kintu kino ekintu ky'ebivulu tebakitegeera kuliko omukyala ate ne bateebuuza kuliko omukyala bamuyita Bera Mubiru ye yali nannyini show muku owa waggulu abeera bweru then ne kubaako omuvubuka erinnya ndyerabidde ye abedde wana nga akolera mu Afirigo ngera yaleeta nnyo Afiriga okwasitoni biki erinnya ndyerabidde ne kati nga bwe bakwatagana n'oli omukyala abeera bweru oji yani manya nyinza okuba ndyerabidde somo yembeera eyinza okuba nga yesho omukyala nga teyaliwo yetamanyi kifa ku gulawundi ate nga yavaamu ssente ate nga bano ababeera ku gulawundi nabo ng'oluusi si beeno babeera Kampala
ate ne bateebuuza so ate era nga si bategesi ba bivvulu nti business bagimanyi kutambula. Omukulu agamba nti aluddewo nnyo nga akolagana n'Afrigo okusinza ku mukulu ekyo kimufuula promota ategeere ndongo bwe yanyinyonnyola. Yes, so nolwekyo ezo ze zimu ku nsonga zenyinza okwogerako enkulu ennyo, ebisale ebyasabibwa, venue, ennanga ya wano engeri gye yalangibwamu omuyimbi yali tekola ki yabulamukko. Kati naawe anaategeka international artist omulala gwali eyo asuubira omutegeka tegeera eno show ya Awilo ekuwa ekyokuyiga ate otegeere nti olina okukozesa abantu abali mu region nti bwe ŋŋenda Arua baani abamanya ku kitundu bentandikirako ba MC ba radio presenter mulimu abantu ababeera bamanyi ebidongo kati nze wane Masaka endongo yawo ngimanyi nnyo kuba mbedde okwagwe mulimu gw'empangaliramu. Osobola okugenda ejjinja nga n'ejjinja eriyo abaawo ababeera ku gulawundi awo nga yetavaako bbaala ku bbaala agimanyi naye gwe bw'ona olowooza nti Madimbuko ogenda kuva eno kuba kati waliwo obubadde bungi nnyo. Aluna bwe yategeka show yali competitive kuba zaliwo olunaku lwe lumu ne Centenary Radio naye show ya Aluna ng'ogyeko kuba nti twakozesa yalanga naye waliwo okutambula ku gulawundi nyinza okuba nga ndowooza okuva sheero yabeerawo Sebakako Mansula bala ku bala kuba mukwano gwange ng'omuntu ebimu nabikola tabimanyi nabimanya ebirala nebimuweereza ku gundi nga bwabiraba naye nga engeri gye neewaayo kubanga fano tumanyi nnyo oyinza okukozesa drive yali etidde okitegeera oyinza okukozesa drive kubanga naye amaanyi ge yakozesa eyalanga ekya Centenary olabedda nga gaali amaanyi mayitirivu so kati olina okukozesa abantu b'okugulawundi abo tetubeere wala nnyo yadde okubadduka bamanyi ebintu bingi nnyo ebiyambako emirimu gyammwe singa mba mubakozeseza okubeera successful. Kale